Emiti abakadde bange kansubire muli bulungi nange gyendi. Museveni waali gogamba ogomye dda. Kiraga ebyenda byegase n'akataago oba omutima gwose gwegase n'ebiwoowoolo. Ebiwoowoolo already ebikadde. Twe tukutwala. Kubanga bannange nina engeri gye nasanyuseemu nga Twitter okutuyitawo Museveni is Kony, Museveni is Kony. Kati gwe olowooza essaawa zino Kakono awulira ate nga talina kyagenda kukola, talina ngeri gy'asobola ku blockinga X bannayuganda baleme kugendayo, tasobola, talina kyasobola. Museveni is just a cockroach. He became a cockroach that day we yaganira ku ntebe yaffe nga tetwalonda omuntu omulala. He became a cockroach to us Ugandans. Okuva His Excellency we yatubikula amaaso n'atulaga nti politics we Uganda vulugu, n'atulaga nti politics we Uganda bonna abamulimu balyake bakumpanya bajjudde omulugube, bajjudde ennugu, bajjudde omululu. Netumanya omuna Uganda ali yekka yesaawa okwerwanako, yesaawa okwenunula. Okitekedde, he became a cockroach with his regime okuva olunaku His Excellency we yajja mu Uganda n'atonnya we tutulabangako omusajja ali so bold and brave ate very straight, very strong, nga teyatuzaamu amaanyi nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Respect our Excellency, respect again, respect His Excellency. Kati mwe Banodhana, this is our chance to get back to Kakono, to get back to this Museveni. He did all that pretending that he is Kony. He trapped you to do each and every evil thing to your families, to your dads, to your grandfathers. He did that to him. He did that to them. Why? He wanted to take the lands of the northern people. This time around, let us not give him any chance, because if we do, we are all going to die. We have to stand strong. We have to stand brave. We have to stand bold to fight this man. We know people from northern Uganda. You know it very well that Kony wasn't there. He was your brother. He said that in an interview that they asked him, are you the one who is killing these people? Are you the one who is removing the nose and the lips and the eyes from huge people? He said, these people are my brothers and sisters. I cannot do this to them. So my brothers and sisters from northern people, Kony is not there. Museveni, he was Kony, pretending to be another person in one picture. Let us go to the X and type Kony is Museveni, because there is no Kony. We looked for him. How many years? How many years they have looked for Kony? He's nowhere to be seen. That was a northern person. He did this because he knew that northern people are so brave. He did this to you guys because he knew northern people are so bold. Northern people have a brave heart. Northern people have a strong heart. That's why he used to kill your fathers. He used to kill your grandfathers. He used to kill your children. They suffered a lot in the hands of Museveni. This time around, let us not give him any chance anymore, because this time around we are taking him down. We need you to stand up with us. Bring your boldness, bring your braveness to fight against Kakono and his regime, to fight against Musevenism and his regime. Look at the members of parliament that you have in the parliament. Have they helped you in your community? No, they have done nothing. Museveni has done more harm than good. He has done nothing than putting each and every Ugandan, than putting each and every northerners, easterners, centrals, westerners down, to make us poor to an extent of just killing ourselves. Why should we just kill ourselves? Yet we can fight him. He's also a human being. We can fight him and put him down. He has blood. I have blood too. This time around, let us face him with the strength. Let us face him with braveness. Let us face him with boldness that we are putting him down with his son. You would not be like that. You would not come to Kampala and start selling brooms and start selling mara and start selling fruits on the road. Look at your wives. They would not be on the roads. It is so sunny. They are sitting on the roads just selling the fruit. But dear, this time around, let us stand strong. Let us stand solid. Let us stand brave with the people of Uganda. You northerners are also Ugandans. Byonna Kakono ye yabikola. N'olw'ensonga eyo, bano betuyita abalugwala, yessaawa tuyimuke, n'eddoboozi limu. With our ancestors, with us, we have to break down Kakono. Amaanyi g'abajjajjaffe gayitira mu His Excellency. Amaanyi g'abajjajjaffe gali wamu naffe. Ezo zonna embewo zaamuvaako dda Kakono ky'okola buli kimu tukirabye. N'olw'ensonga eyo tetuyiwaayo bajjajjaffe, tetuyiwaayo baganda baffe abafiiridde obuwumbule, tetuyiwaayo baganda baffe abafiiridde obuwumbule, tetuyiwaayo bajjajjaffe, tetuyiwaayo batata baffe, tetuyiwaayo baana baffe. Tulwanyise Kakono paka ku ttaka. Talina kyatugamba. Fenna tuyimirire wamu nga twogera eddoboozi limu nti Kakono is Kony, Kakono must go. Enough is enough. For every Uganda who has suffered, for every Uganda who is determined to change the world, who is determined to change our country, who is tired of echeyo, banange tukoye ebyeyo.
tukoyo okubonaabona tukoyo okutuuya nawe bati saawa ziri 3 naye fenna tutuuyanye nze ntuuyanye oyinza okugamba nva kukola marathon why lwaki baba batutulugunya mu ggwanga eritali lyaffe nga tetulina eggwanga lyaffe yesaawa tuyibuke yesaawa tubeera brave akasajja kano tukawalula epaka ku ttaka emyezi tubuzaayo ejja girimu okulonda girimu okunoonya akalulu girimu okutusiba okutukuba okututta naye tetugenda kupowa tuyimuke tutambule weba kuba oli gwe mubuuke tambula ogende ku front line kubanga bwe tutakole kino kakona atwagala nga tuyimuse essaawa zino bagala kwewamba abasajja batya bagala kuwamba ggwanga kubanga bakimanyi essaawa yonna tubakuba mu ICC ate nga talina kyagenda tugamba n'olwensenga eyo buli munnayuganda ali eyo fenna bagenda kutuwamba fenna bagenda kutukuba fenna bagenda tutokyalinga naye tewali tokyesinga kubanga omuntu akutokyalinga tumusobola akasajja tukasobola tugenda kawalula tugenda katwala wamu ne famire ye wamu n'abamutembeeta tugenda kubatwala tugenda bayingiza entaana tugenda mu protest vote kukalonda kukanoonya kukakuuma kuweerwanirira nakuwekalakaasa yabadde awambye nobulianliwe yamaze n'amuta n'amala n'amuzeseba yamulakidde ate nga tulina kyetukoze kati naye mufumbiro yabagamba bajja mukuba bajja mutuusaako byonna naye batebagenda mujja mu mutima gwagala gwangali n'olwensonga eyo omunnayuganda naye bakuba oluyisigala ng'otambula naye bakukuba batyuni naye muddize ate osigale ng'otambula mugambe gwe musajja gwe nwanirira ddembe gwe musajja gwe na mukazi gwe bye tuyitamu nawe bikukwatako kubanga nawe oli munnayuganda mukanulire eriiso omugambe byonna byonkola ngenda kubikola kubanga nze ddine eggwanga lyange ate nga nawe oli munnayuganda nange ndi munnayuganda n'olwensonga eyo woba tondese kulwanirira ggwanga lyange tugenda kwekuba paka kufiirawo for God and my country.